eyo akanga ey'enkazi abakaweweevu kati bw'ogamba nti ogikebera mu byoya bino nga yalunaku enkazi empanga ereeterawo obwoyo munaŋŋamba nti bw'oba oyagala alulizaamu oyalulizaamu iye ne bw'oba ng'olina firiigi eyafa eyo firiigi eyo ekola nga itobeetewa erinayaluza enkoko ze zonna zoyagala togiteeka mu masanyalaze gireke woogireka wonna naye yeefumba efugumu erinayaluza enkoko teekamu butisipamba wano kwonaatuuza mwetute ebijanjaalo bino ono gwe bayita mukuna bikola ebintu bisatu mmere ya bisolo nankoko ekyokubiri bigimusa mu nnimiro ekyokusatu tebimanyi mu kujjanjaba butwa n'emisota oli bw'omuteebereza nga yawejja bamuwadde obutwafu n'ebijanjaalo bibiri bisekulesekule teekamu amazzi mu ebijiiko bibiri ne bw'aba yamize ekidomola ojja kufa namba butwa ne bino omusota gwe gulumya ekikoone kuno ogikula okuwunga mansirawo obumanzi tosiba bwokka bujja kufuumuka n'ebyo bikola kyekimu bino bye bayita semuye oba ebyabase bino tebiranda bigimusa mmere ya bisolo mmere ya nkoko ate eddagala kutambula ffenna byonna we bikwatira kizibu okusanga ente eri omuddo guno oba ebijanjaalo bino oba ebikuta bya bino oba ebikoola n'ogamba nti tevaamu mata mpozi ng'erimu emisimu ojja zisanga ku ofiisi ebijanjaalo bino nanyini byo yooli girawali ebijanjaalo bino bye konsekureeti eno kano ke tukozesa mu nkoko ziri oba ya lunaku lumu oba zibiika kano ke tutabula ekiro 5 zino zitabula kiro 10 bye bino ekiro 5 zitabula 10 eya mezikulandi oba kulokeni zino 5 tuweze ezibiika kati ekiro 10 tuwa obwo olunaku olumu kuba bwetaaga proteins kiro 7 tuwa zino ziri wakati w'emyezi 2 n'ekitundu 4 oba tuba tuzizimba bwe zisakuwala ennyo zijja tusiriwalako amagi geegana agavaamu mwezi eziri awo twongeramu ekintu kimu kaakali mu mmere eyaffe oba mu konsekwensi eyaffe tugatamu mutakola history naye naawe osobola okakwatako okukwata bunyako buwunyi tebutta ate kana kaveera kalimu ate muno mukaveera kalimu ebbanga lyemuwaze wano muwuliddeko kalyembwe ngaamunya mumuwuliddeko kitaddemu naye nga zimazeewo ennaku tetwazireeta muwala bagamba kati ono ye mutaka gwe tutabula muno ne bw'oba olina b'amakulu mampi anenze ngenda ne mbagamba nti nze teneewaanamu kimu nze nzekka nze nazuula eddagala ly'embisi naye ng'ate ndi musiraamu
Katonda yambikkulisa n'ensoma ne mbitegeera. Simanyi swine fever nti bulwadde. Eyo lye linnyinnyisa ennyonyi n'egenda ebweru. Eyo kulwaire okubiika nga teteyosaayo biri ebintu bisatu: ntabula ya mmere, obugi bwa mmere, nakika kya mmere. Kano keeta tusangibwa mu paaka mpya awali siteegi y'e Katuuke, omwaliiro gwa kusatu. Bw'eba simu wandika 0775 Yesa Lwigale 0775 okuba essimu eyo zenyinza obutakukwata naye n'okufuna kyoyagala. Oba oli wa Airtel olina kuba ku 0709 78 2270. Nze nina ekizibu kimu. Ekizibu kye nnina kiri kimu. Lwaki omuntu omugamba nti weetengerere okweyigiriza okukola eddagala sirina kyenayirwa. Nga bwe nagambye nti oli bangamba mbu amannyo gamuluma weekolera eddagala. Omuntu alumwa amannyo njagala ofune kye bayita galiki, katunguluccumu, ofune entangawuzi, bisekulekule bigonde bireeta amazzi, kamuliramu enniimu nnya. Omala okamuliramu enniimu teekamu ka kisula, atasobola kufuna kisula teekamu akajiiko k'omwejjo teaspoon, sengejja nga wakazuukuka ku makya yazifuna akasaanikira oba akajiiko akatini, iwako eddagala lyo teeka mu kamwa mumalemu eddakiika 3. Lijje mufunamu eryokubiri teekamu senyanga lyeriri mu kamwa, jamuzemu ogwokusatu zimalemu eddakiika 3. Njagala okole ekyo ng'osiisa emberenge ze bayitiriza amawogola, oba ofumbe ebyokya. Ennaku 2 ne bwe munaaba nga mulimu ekituli akawuka kagenda kufa. Atina okukosa abo abali ku mutimbagano, genda ku YouTube gye bayita Living Agriculture, kasasiro yenna ojja musangayo. Abalumwa alusaazi njagala ofuna ebibajjo by'omusambya. Yakaka akabubyako okungulu kawala kateko kisalesale, kifumbe mu mazzi ng'otaddemukko kakisula n'eggali. Nywa ku makya nga waakazuukuka, oddemu onywe essaawa nga 7, oddemu onywe ng'ogenda okulya enjegulu weebake ennaku 4 alusaazi bwe zikusigalako ogenda osamire. Kaakati ng'ennaku z'omwezi 2 ogwo gwe musomo lugenda kubeera mu lutawo, naye buli awandiise asobola okuwandika mu weewandiika ojja kuba tubasindikira meseji
omusomo gwo gugenda kuba gwa mitwalo sibya ogenda kuyiga entabula y'emmere bw'omanya bulandi alimu envumbu n'omanya bulandi alimu ebikongolyo ogenda kuyiga entabula y'emmere okumanya mukene alimu amayembe g'ente okumanya mukene ng'alijja ebintu ogenda kuyiga bwe tutabula eddagala erifuuyira enkwa mu bisolo ate nga tugenda tugenda kuyigiriza ngeri ki bw'otabula emmere y'enkoko ng'otaddemu amanda agafumba ng'otangira endwadde zonna ezandibadde zikutawaanya weebiri ogenda kuyiga ngeri ki okwengamu gy'osobola okwekolera eddagala erya sukaali mwewandiike bwemu kaakati Olitungwe. Katusooke tumale okukolako ekyo obuli awandiika eno obuli kakati sekoko nga sekoko abalunda sekoko tugula sekoko nga tuguze peya muguze za Luganda ekita sekoko zammwe buko kasita zezaalamu kati nze ono muwala wange ono mukyala wange tubeera n'ono ne tuzaala bano n'ono kati ate nze nenzaala mu ono oli n'azaala mu oli oba ne beezaalamu zenkoko eziri ewaka ne sekoko mu mbuzi era kufa wonna zifa kati maama wange gwalunda sekoko zirwala ebirwadde bibiri buko na kawaali kuzimba maaso okufuna amagwa sekoko kati bwebanga ezimbye ebyo jako ekintu ekyo ekirabika ng'ekisimbye lino lyoba oggikamu pamba bwotyo siigawo omulundi no bwe kiba tekinnazimba giwe emyenda emu oba ongemye ne kijja kaakati bwe tuba twaluza enkoko muline kati mbagambamu ekintu mwenna mujja kuwandiika kaakati gye tukula enkoko nga nze siriiyo gye mukula enkoko babeera ne parenti esooka ne babeera n'eyokubiri ne babeera n'eyokusatu bw'ogenda n'okula enkoko 10 zino ezikaddiye bakuwa akaana ku 10 ne bakuwa zino entuufu okwaluza 4 zino ezitandika obutandisi oba kuweera n'ennyongeza okula 10 kuweeramu 3
kati zino ezitandika ze ziri wakati w'emyezi 3.5 agamba gitetugaluza gaba matu kati zino ezikaddiye zezo z'okula ne zibeera standard nga teziva mu kisiko ezikulira mu budde bwazo zezo eziri wakati w'emyezi 6 n'omwaka tukwataganya nali nkyali mu ddwaliro by the way did that the medical clinic office nasooka kujjanjaba abantu ne bantama nga balwala bwavu omuntu bw'ajja mu ddwaliro by the way omusindika mulaabo ne bamugyamu omusaayi ne bamugyako ekikulundulwa buli tesiti yonna naye kati ono oba oli muwala wange omwana omuwala asobola okufuna olubuto ku myaka 9 omwana omuwala ku myaka 9 afuna olubuto tukwataganya kati omwana ali wakati w'emyaka 9 ne 19 tasobola kuzaala mwana wa mukazi alina myaka 25 ku 35 enkoko ze batukuza kiringa ng'okusanga omukyala ng'ali mu myaka 65 akyali muleba nagobanga bagobe oze bweyongerebwayo kuba amagumba gaba makulu n'omusaayi guba n'abaana abatandika okutandisa abaana abato baba banafu ng'amagumba tegasobola kusindika n'enkoko eri wansi w'emyezi 5 okubiika amagi tetugaluza bweba obuyongobera nkuzeemu ne bwe kiba kisolo ate kakati galwala tugambye kwanga tugambye okulya tugambye kwanga buli muntu wadde okwogera kyayagala kati olina budde ki ekitawaanye ekyo kyekiri bano batwagala nkoko mumukinga 0779 0060 ebyabuki ne bwoba oli Rwanda tuzikukuutaawo Roira yasakwe Lenganda yasakwe Leya yataane kati ekizibu kiri kimu tetutunda nkoko tutunda mutindo ekyo njagala mbabulira kizibu okusanga enkoko zojja ewange nti ku 10 mulimu endala ezaafutoba mulimu ezitaaganya okula kubera zonna ziri important mubabwino zebabaluliza generation ezisinga mufuna generation yakumeka nja kujja amagi direct ettaka mbagambye eyo kulira ya myezi naye nga mu buntu osobola okusanga ez'abantu eyo nga ya myezi 4 nga yeekanaawo kati gwe bwembeerawo gwe n'ogamba sijja giruka n'oyaluza kati z'oyaluziza naawe n'okwala ku katale tukwata omuntu nti yattaane amagi gatuukira ku 10 kaiteka mu transport ekitemu ekyuma okugaaluza leera naye nga nina ofiisi bonna bano bakozi kababenga ku famire yange
Wandisebo. Mbasa. Olwoyira bweweze emyezi ebiri osobola ogita negenda kukulira naye kulabe n'ebinga etagenda ku free range yereeya eyo kiteeyo ne kuloyira esobola okubeera ku free range naye ng'ogigabirira emmere leeya bw'oyo okiteekamu empanga ekyamuyagenda myezi kuba mu butonde tekisobola soka kyawe njagalayo ebibuuzo nga bina eri paso akatabo kano katunda ebiwalo waki endwadde z'enkoko zonna n'enzijanjaba y'enkoko zonna osobola okuddira